kati ulira omwogezi w'amagye aga UPDF akawaŋŋamudde avuddeyo n'ayogera ensonga lwaki bannayuganda battibwa n'amasasi era lwaki n'abaserikale abamu betta nga beekubi amasasi. Ebigambo bino si byange wabula bya mwogezi w'amagye ono nga ye deputy spokesman oba spokesperson UPDF People's Defence Force Kanodeo Akiki. Mukwano gwange ampuliza kati ulira ebigambo bino ojja kakasa nti mugannange mu Uganda otudde ku time bomb wotudde oli ku time bomb ng'omusajja bwe yagiyimba wabula nga sinaba kubeera nga tweyongereyo okubeera nga tunyonyoka ensonga eno ey'omukulu Kanodeo Akiki ono nga ye assistant wa deputy spokesperson wa UPDF. Mukwano gwange nkusaba n'obwombefu video nsooka ogimpeera ekigalo oba omaze okubeera nga ogiwa ekigalo obeere nga munange ate ggwe omupya osubscribinga ku channel yaffe eno okonenekadde olwo buli waka gotteekayo mukwano gwange ampuliriza osobole okubeera nga omutegeera. Kakati ensonga eno munnange omukulu avuddeyo n'akawaŋŋamula era bannayuganda beewuunyizza ono abadde wali eri mu lukuŋŋaana lw'abannamawulire n'ayogera ebigambo bino ebikankanyiza munnange abantu abaddewo nga bamubuuza ebibuuzo wabula mukwano gwange ampuliza olunaku gye buzibidde olwaliro essaawa zabadde 3 ez'okumakya kansooke munaye nkutwaleko eno Constable Kityo Alex police officer munnange ono ng'asangibwa wali eri Kasanda Wamala Hoima Road avuddeyo naye kuba amasasi agamutiddewo mu bukambwe munnange ampuliza. Bino nno byonna bivudde ku ki? Omukulu ono musajja wa police era nga munnange ono akolera wali eri ku Makokoto police station waakolera naye munnange obudde bwe bwakedde ku makya ono bwatyo n'ayolekera amaka ga mukama we oba bosi we munnange ono n'ajjako akabaati ng'alina emmundu n'asooka kuba ebyasi ebyaliitiriiti wabula mukama yayambye ono talina muntu n'omu gwe yalumizza mu maka ga bosi we. Kakati bwe yavudde eyo ono n'asalawo munnange n'addayo mu maka ge. Bwe yazzeeyo mu maka ge n'asooka neyeekuba ebyasi ebyamugjeewo munnange mu budde mu bwangu awo neyettirawo wabula munnange okusinziira ku poliisi bagamba nti omukulu ono bagenda mu maaso n'okunoonyereza babuuza kiki ekyamuviiddeko kubeera nga akeera ku makya nga talina muntu n'omugwanyeze n'ava ku Makokoto police station n'asalawo n'ayolekera amaka ga mukama we ate bwe yatuuseyo n'akuba amasasi ag'omugirano ate bwe yavuddeyo ono n'addayo ewaka we ne yeekuba amasasi agamugje mu budde. Nkugambye nti bino byonna byabadde wali Kasanda Wamala Hoima Road abamanyiwo Kasanda Wamala Hoima Road ku Makokoto police station obyabadde Constable Kityo Alex oba Alex Kityo Constable ono nga police officer munnange amaze okubeera nga yokuba amasasi bwatyo ne yejja mu bulamu ng'omukulu amayiddwa nga Kanodeo Akiki deputy spokesperson UPDF avuddeyo n'atunnyonnyola ensonga eno lwaki abantu bano beekuba amasasi era lwaki abantu bano bakuba abantu amasasi agakaleekereeke. Jjukira nti omusajja eyasooka okubeera nga akuba minisita amasasi bwatyo naye ne yejjawo omusajja wattu yaziikiddwa olunaku olwajjo munnange naye nga jjukira nti omulambo gwe aba UPDF basooka ne bagamba tebajja kuguwa famire ye naye ate munnange oluvannyuma bagamba baali bakyalina bye beetegereza oba bye beekenneenya munnange okulaba oba omusajja ono ddala yeeyetta oba bwe yayingira mu saaluuni omwo ng'amaze okubeera ngatta mukama we waliwo naye eyamusangayo n'amukuba ebyasi. Kakati no bano okunoonyereza kwawedde era oluvannyuma mayiti y'omusajja ono munnange Bwire neetwalibwa ku bijja by'abajjajjaabe n'ebeera ng'eganzikibwe wabula mu bukambwe obw'ekitalo ennyo era omusajja ono abafamire babadde bakambwe nnyo era baweereza message enkambwe nnyo eri gavumenti nga banyiivu nnyo ebyensusso wabula eky'omukisa omulungi abasajja ba UPDF nga bayita mu mwogezi waabwe mukwano gwange ampuliza amayiddwa nga omukulu Felix Kuraije yagamba nti ontajja kuziikibwa mu nzika y'amagye kusinziira ku kyekola naye ate munnange gye bwakeeredde nga bano beefukuludde era omusajja ono baamukubidde ebyasi ne bamuziikira ddala mu kitiibwa ekyowa UPDF ekiwedde emirimu munnange bwatyo n'aganzikibwa naye ng'ebigambo byabadde bingi nnyo okusinziira ku bafamire ye nga banyiivu nnyo nga bakambwe nnyo era bawandudde omuliro ogutabangawo naye eky'omukisa omulungi nti omusajja ono bambi yamaze n'aziikibwa mu kibo eky'amagye era ne bawummuza omubiri gwe. Mukwano gwange ampuliza kati wulira ebigambo bino omusajja ono munnange deputy spokesman oba deputy spokesperson UPDF Kanodeo Akiki avuddeyo n'akawaŋŋamula wali eri mu lukuŋŋaana lw'abannamawulire abuuziddwa lwaki munnange abaserikale ennaku zino bafuuse ettabbu bafuuse ekyonga nga buli munnayuganda gwe basanga olutunuzaamu emmundu bakuba bukubi masasi. Ono avuddeyo n'aga nti bano abakuba amasasi banyiivu basunguwavu mbu abasajja banyiivu nnyo bakira ennumba basinga enswera enkubeko
kanoddewo akiki bwate bwatangaziza naga nti abasajja bakambwe nnyo abasajja banyiivu abasajja bakaawu naye n'agamba nti nno olwokubadde banyiivu bakaawu si UPDF yonna kubanga agambye nti UPDF yonna oba bakuumaddembe Uganda erina abasukka mu 5,000 kakati bano bonna si banyiivu naye mulimu empulunguse ezo ezinyiivu olw'ensonga zaabwe bonga abantu kakati obusungu buno bagaana obukontrolinga ne basalawo ne babumalira ku mmundu kakati nawe waweeyisaayisawo ng'oyogera ebinyiiza ogenda okakkana nga bakufudde capati ng'abasajja bano bakubye amanda naye nti si kyakubasasula tikikwata ku musaala age nti aga Katonda mu ggulu abasajja bano bonna basasulwa ate basasulwa mu budde era tewali muntu n'omu akomplaininga ku musaala naye obuzibu obuliwo banyiivu neŋŋamba kakati basajja baba nga banyiivu ddala kiki ekyo ekibaleetera okunyiiga kubanga omusirikale yenna bw'aba nga akolera mu mbeera nga nnungi ng'aweebwa alaawensi ng'alya bulungi ng'asula bulungi ng'omusala gwagufuna mu budde ng'ate gwe ogujja mu nsawo ye kakati obusungu yandibugjeewa nange ne neebuuza nga ggwe bw'aba nga omukulu agambye nti abantu bano banyiivu balina obusungu kakati obusungu obwo kiki ekibuleeta kubanga omwezi guno gwokka twakawulira keesezi ez'amasasi abantu bali mu 10 balamba bayingidde 10 mukwano gwange mpuliriza bayingidde 10 jukira kuno kuliko n'omusajja Afande yakubye omukyala amasasi wali eri ayo asomera ku Christian University Mukono amasasi 3 malamba mu lubuto ne mu kifuba munnange ng'asasira musasire ng'alinga akuba omubbi obanga alinga akuba omuyeekera omutujju ekyomukisa omulungi mukama yayamba nti omukyalo ono teyafa era addusibwa mu ddwaliro munnange bwe yadde wakanga anyweddemu obudde obw'ekiro n'awubwa mu kifo ky'okuteeka ekisumuluzo mu muzigo gwa bbaawe yakiteeka mu muzigo gwa musajja ono musirikale era kale ono yasika sipisto bw'atyo n'asasira omukyalo ono amasasi agaali gayiika ng'enkuba mukama n'ayamba n'atafa kakati nno omukulu avudde naga nti abantu bano bassekinnomu be banyiivu obusungu balina bungi naye ffe ne twebuuza ffe abali eno ebbali kubanga ffe tusobola kubeera nga tutuuka ku bantu bano obusungu buva ku ki omukulu tiyatunyonyodde kivaako obusungu buno kubeera nga abantu bano batandika okukuba amasasi ag'ekyeyononere n'okubeera nga bo bennyininyini basala uli n'amira pini kakati nga Afande Alex ono gwe nkugambye wa Hoima Road mukwano gwange mpuliriza akedde obukeezi nga taliiko muntu n'omugwanyega n'ataamuuka n'abeera ng'empologoma n'alumba amaka ga mukama we n'agasasiramu amasasi bw'avudde awo ng'alinga ekikyamu ku mutwe n'addayo mu maka ewuwe gy'asula n'akwata emmundu neyekuba essasi bw'atyo neeyongera ddala ono n'afiirawo abadde akolera Makokoto police station bw'atyo n'afa kakati obusungu buno obutuuse omuntu okuba amasasi mu bbanga talina kyalaba nadde waka naye neyeekuba buva ku ki embeera okibonyera Robert Kyagulanyi Ssentamu yagyogerako n'agiranga n'abanga nabbi nti buli omu waali ojja kukiraba buli omu waali ojja kukiraba oba oli mu politics ojja kukiraba oba toliimu ojja kiraba ne bw'oba oli mukadde ojja kukiraba oba oli mwana oba oli musajja mukulu oba oli muvubuka ojja kukiraba kakati essaawa zino tutandise okubeera nga tukiraba nga tuyita mu mbeera ez'enjawulo abamu babakuba amasasi kakati ne bate bakubye masasi osobola okusoma eddiguli n'ogifuna naye n'otafuna mulimu kakati naawe era n'okirabira eyo oba eddiguli n'ogifuna mukama Katonda n'akuyamba noyagala ogende e Bungereza okole upgrade ne bakumma ne baga nti bye wasoma bikadde nnyo byayitako gavumenti bye basomesa bintu bivundu nnyo bya myaka gire gyaba Almen Stone Age n'obeera nga naawe okiwuliridde eyo oba olina dduuka lyo nga ddene ne bakubigiko omusolo naawe n'oguwuliramu era n'okifiiringa eyo kakati nno omukulu yatunyola yatuga nti mwe bwe mugaana okumpa akalu 220 musifudde eyo mujja kukiwulira munatukira 226 mujja kukiza nti okufumba si kwekwota nti Uganda gye mwali mumanyi Waweeri yavaawo dda yafuuka muliro buli omu atudde ku time bomb kakati nno munnanga mpuliriza ebintu tandise okubeera nga tubiraba ne twemagaza bwemagaza nga mbuzi naye ng'ekyokukola tewali kati gweyagala okulaba firimu nga yakina Uganda nga etuukaganya n'omutindo genda mu firimu simu yo ku YouTube teekamu ekigambo Bugawudu Films ku YouTube omala okukissaamu oteekemu firimu eyitibwa Akatuubagiro kakati Akatuubagiro ojja kujasimula bugolo ojja kakasa nti abazannyi gye bali mukwano gwange mpuliriza Uganda eyina talent firimu eno eyakutendekebwa omukulu amayiddwa nga Victor Kinene omukulu amayiddwa nga Geoffrey Kipaku Gampisi Azizi Kasujja n'abalala kakati gwe abadde alaba akasaale ku Top TV be bakuzanyira firimu eno era yaze mu kifo kiri eno yempye nnyo ate temanyi kasaale obunkenke
okuseka, okunyiiga, okusanyuka byonna mu firimu eno mwebiteeka mu buteesa akatuubagiro ampuliriza ojja kujja onnoonya oŋŋambe nti watuzigirira era weebale nnyo obalire ddala kati nze eke maaso okubeerawo ng'okutembeta ensonga zino mbadde ntaddeko galubindi n'okukwira tooki mu nsonga eno ey'abakuumaddembe tugimaze mukama akumata kumira mpeera bye bye.